Mishes Nzora. Agamba Kazola. Mwana omudama. Phoebe kulikayo owaki. Omukolo gwa Phoebe Tronaz gwabadde gw'amaanyi. Phoebe yakoze nno omukolo gwe baayite bamusuubiramu. Era nsuubira mu ba TikTokers abaakavawo ne bakola omukolo. Naye yabadde ekinga yabadde ng'ali lubuto kituufu oba nedda? Tokubeera olubuto musango. Mukyala mufumbo yayanjula yakyaza. Bw'abeera olubuto musango. Bw'aba lubuto n'alubeera. Ani amwambazizza? Tayagala kunnyambala. Saka mmalire. Gawuni omwana yasambye gawuni. Yatumbiriza. Yamulabye mu benzi. Yagenda abanja. Tujja ku benzi. Tujja ku benzi. Tarona kusonga za kabuto. Omwana yakoze omukolo mukulu. Nokyali ku nsonga za lubuto. Tujja ku benzi. Wayogerera Phoebe. Mbagambye. Yakoze omukolo. Oyagala kola mukolo. Wanye nnyo. Basanyise nnyo. Naye ani yamukoledde gawuni. Ani yamutungidde ekyambalo ekyo. Gawuni yanyumye nnyo. N'akabuto ne katumbiza. Natumbiza akabuto konna kala kati yalinga basekenda w'embuzi. Gawuni tekalabise. Kalabise nnyo mu changing dress. Kalabise. Kali kabuto. Kati wembuuliza. Ani yabadde? Ani yamutungidde? Yabagambye muzito. Muzito. Yabagambye muzito. Yewe mwagala akola atya. Nina yepindudde alinga buno omanyi buno otagamba ngedda. Anyway, ebyo byonna bibeerawo naye nga to eneweza yalindako eneweza tukyamalayo eneweza ati anyway akabuto kafiti tuliko wakalabi otya akabuto. Omwana yatugambye nga wa speech nti munaamusonyiwamu muzito mbadde nsubira gwa mukyalo badde olina kitegeere nnyo. Nina kukola bwentyo nina kwambala nga weyabadde kubanga ndi muzito. Yambadde ekikoye kye kirungi n'abeera muri Phoebe akabuto ntakayiseemu nnyo n'anyumira omukolo ate nno gatako nno sinya CEO biki Infotrust mama we n'osooka n'otukunamira tuyaga n'ebyenda tukunamira tuyaga n'ebyenda kabulengana omukyala oyo Infotrust mukyala Jebbi wa C-section Phoebe ye ambassador we yamutundira amataka kati era azaamubeera balina kusala mbuto kitegeeza kwambala bubi no yayambadde bulungi naye kati ono kyagamba oli mukazi wa C-section tasaasiba lubuto kyetegeeza C-section buli gwe basale n'ekiso alina kuyayana ate seteddemu bayika natwaga ennyuma ebigere ebigundi ebinyuma ayagala kyagala kuŋŋamba mbu ye abadde tasobola kukyebeera nagamba gunayi guno mukolo gwa mwana wange ngebwali mama wono nebadde musana mu kabayika munda kabayika kabaddemu Tronaz Media gwe mukutu kwosanidde okubeera nga tova naawe ali eyo subscribinga aya subscribinga dda tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala okubanga osubscribinga naye sigala ng'osaasaanya kyeyalinga buli omu asobole kubanga afuna naawe ekyo kyofuna. Tronaz Media gwe tuli amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi ne Janat awamu ne MC Zam olwaleero n'owulira mumasi misiige tewali laafu naye nga nja kusaba MC Zam ababuuzeeko ate tukeza masinike tutaya kusinika leero tugendeko mu maaso awo nno tulabe ne Janati wano kyatugamba ababuuzeeko abeeyanjulire awo tugende mu maaso. amanya n'eddoboozi bannange wano ku Tronaz Media bamuta MC Zamzam senior driver mu kutambuza obutogo waliwo na nyumba ku nyumba tukatambuza mpaka kuwulya obu tukatambuza mpaka kumujasa kola ki asembayo twabagamba wano ku Tronaz Media tukuba ate nga tugumiza. Janet, yes buzaako mulabi wa Tronaz Media abalabi baffe abalungi yonna gye musinzira okubeera nga mutabira nabagamba mukola kyamaanyi nnyo mukola kya bode mukola kya ttendo mwene musalawo ne mugamba anti ffe ku Tronaz Media eri gye bakuba nga baggumiza yokka gye tulina okwekumira yokka gye tulina okubeera nga tufuna amawulire agabaddewo nga gatambula mu weeke. This is the right source awo wenyini watasaanye kusubwa wosaanidde okuba nga otega ne tusobola okuba nga tukuwa ebyo byozze tokola ki ebyo byozze nga tomanyi oba nga wabiwulirako n'otabitegeera bulungi wano tukuba ne tuggumiza okitegeera amanya siri mulala nze nabulya Janati world's finest bombos product
ntuuse okubeera nga ndukuwa olwo lwennyini olubadde ku social media ku mitimbagano gwe buli wobadde oluwulira mu nkuubo nze wano nyingiddeyo okubeera nga ndukuwa tosanye kusuwa wabula nga nkugamba nti bambi mukwano teweerabira subscribinga ku Tonaz Media, sharinga, ku commentinga, ku likinga, do the needful oyagalize ne bantu bagamba nti yagaliza ofune so yagaliza bano Tonaz Media yes basobola okubeera nga nabo tebasubwa. Okay, manyi nti bwe bagamba nti Luwero product otasooka kulowooza Luwero's finest Bombo's product. Luwero's finest bonfuna oba kawida tenze Ganda's what? Best katogo supplier nga bulijjo MC Zam tuli naye. Ganda's what? Ganda's finest. Okay, ndowooza buli omu alina maama we weteweerabira nti wiiki eno ebadde yakwagaliza maama olunaku olulungi kansuubire nti mwenna bendi nabo wadde zino nfunzi bbiri era bamaama gye bali era tegavaawo andowooza buli omu yayagaliza maama we olunaku olulungi mwebale nnyo mwebalire ddala kyolina kye weerabidde okuva lwe lwaggwa tetukulaba nga twagalize tuli bamaama abadde agenda kukola olimba kino mubi ogutaagaliza sooka otwagaliza olunaku lwamaama njagamba nti madamu yakitegeera dda nti namwagaliza olunaku olulungi ate badde banyi madamu ajanyiiga ng'otwagaliza talina byanyiiga lwaki badde ogaana saba kubajja naati twagaliza totwagaliza Happy Mother's Day. Thank you. Thank you. Happy Mother's Day. Wange bitera okujja n'ekirabo. Kubeera maama si kyangu. Si byakamwa. Okay, ndowooza mwatuseera abasajja ne tubeeranga buli kaseera kutulyaza amanya neti wali kyakkola. Banaaye buli maama ye wonna wooli. Yes. Okuva waggulu bwe ngamba waggulu oba okitegeera mpaka okukka wansi mpaka wansi ddala. Buli maama yenna twagaliza olunaku olulungi eno ekyali wiiki ya Mother's Day tubagaliza olunaku olwo olulungi mwebale kutuleera ffe baani tetujja ne tulegesa wano obudde ne tumala abantu nga tubakubira kerere tetulina kye tubagamba. Happy belated Mother's Day to all mothers out there. You are heroes and you know why you are heroes. Muli bazira mikwano. Happy Mother's Day to all mothers of this nation. Mwebale nnyo mwebale ddala mukola omulimu ogw'amaanyi mukola omulimu ogw'ettendo ne muzaala ne mwetikka ne mulera ne mubuulirira mwebale nnyo bamaama mwebale ddala kano nno njakasindika eri banyazaala baffe. Mwakola kyamaanyi nnyo okutuzaalira abaami bannange tubasiima naye ate mwewummuzeeko abaami bano bagenda okula ne batuwasanga batusobola bannange tujja kubasobola kyogambe baba bafugira kye mbadde ntegeeza nti bw'aba yakuzaala n'akuleka n'ojja n'ompasa ebisigadde abyesonyiwa tulinde ku Krismasi neero tunaba tusobodde okujja okukyalirako bwe tuba twetaaga okuweereza akantu oba ojja kukafuna naye toyingira nnyo. Nze obaka wempa nkaba single mothers. Bane ba single mother mwene abali eyo Happy Mother's Day. Abantu abwe abasajja mubutuka ne mbaleka. Simanyi gyoyolokedde ng'oyogera ko. Nze kati njogera ku gwe single father. Genda maaso. Ba lunaku lwali lulu. Single mothers bane mwene abali eyo mwene gwe mmayine gwe simanyi Happy Mother's Day. Wa abantu abo bambi babeera n'abaana abo nga mwe mudduse. Naye nabaana n'omwana okuwulira bubi. Owaaye nno olunaku lwa Mother's Day lwatambula bulungi naye abantu bonna ensamba gye basambamu meseji zaabwe saazitegeera bulungi. Buli omu entegeerayo kyemu. Kubanga mpulira single mothers ate banazaala mwatuzaalira mwebalire kakati Tonaz bwe tutabeebaze cause nze wemba njogera wano njogera buli mukyala ali eyo kati wemba nga nsindise that message nti bannange mbasiimye sibasiimye tuyanze nnyo tuyanzege bannange mwatuzaalira abaami abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala era mwabatukubiriza naye kyembadde nteesa antunule mu kamera kyembadde nteesa bamaama nti abantu bano tubasobola advice zibe entono kuba bakula bambi tubasobola twafuka bamaama baabwe ab'obukulu
era tusiima olugendo lwemwakola janati bagambe tandikira kweri age ya wansi n'atuula n'ayavula n'atengeeta n'atambula otegera mpaka iwatuukira n'ofuna madamu kati kyembadde madamu akolaki kale eno message eringanga yakubagumya mitima kuba oba oli awo balina n'engeri y'Abaganda egamba nti oba omwana takula naye baakula baswiti bamaama abalungi tubasobola abaami. Okay, ekyo katukiveeko naye nga mwenna muwulidde munnange ewadde bagamba okusanga Nazaala naye katubireko ebyo bamama mwenna tumaleeyo olugero ojja kunyiza Buganda saa zino si busanyufu ate kati naye bw'otandika ku ngero zaabwe ate Abaganda bagira engero okusanga Nazaala osanga amalaalo kati nze ne nnyongerezaako nga gattaka n'ogaseeteza tugende mu maaso. saagala kufuuka naye omuntu ng'alabye na zino hampu saagala kufuuka Nazaala oba application okakasa nze njafuuka naye mutima gugaana ojo ofuuka zaamu naye mutima guba MC zaamu ofuuka naye weewummuzanga kireetera omuntu oyo okuwulira ng'awulira kanooma kali nugunyama leka mbuuze ennooma eyo evaawa ebintu by'abakazi tebitegeerekeka obadde oyagala bitegeera mu ngeri ki? Mama full figure tukwagala nnyo happy Mother's Day tukwagala nnyo naye munnaye abanaku bakukola ki? Yagambye abanaku bwebanga bawulira tebeesobola balina zino zakusala nviiri simanyi balina za kukomando tebatawaana show ye ya $1,000,000 ya ssente yategeka teriko ordinary teriko VIP ya $1,000,000 abamwagala oba waliwo no gwayita Yasini nagamba oba balabanga kibazitowere baleke ba Yasini kakati full figure okera ku macha nagoba abanaku ku show ayinza obbanga mutuufu kubanga naye mwennyini yakava mu bunaku amanyi obunaku kyeki yagambe n'obwafuna abantu 10 mu ngeri emu oba endala ayinza obbanga ye ategeera embeera y'abanaku okutusinga ensonga lwaki yabagobye kubanga naye mwennyini okubeera obulungi talinakumalamu myaka giwera kati nkube nguzugumize nkole ntya mama fangu tamanyi ojja tusonga musozi tukwala 10 naye nyina gyali newasonga musozi naye bijja kikukubire mama fango ni omulaba ye mwennyini akyeyogerera agamba mumuleke yeyagala eyabonaabona abadde mu nnaku ebbanga lyonna ng'atuba kati waba yakedde ku makya n'agoba abanaku nze kwensinzidde okugamba nti mutuufu kuba amanyi embeera y'abanaku abajja sobola kakadde okubagoba tukanga twogedde lwaki batya baba balyalo tukanga abadde ogamba otya nti jjajjaawo naawe omwagala nnyo era mwagala nnyo mama fango naye yakoze bubi okugoba okungoba kati asigenda kgenda abanaku batandise entondo zenye kati zegenda kukola nti ongamba jambu kati kitegeeza ffe abalina bayayana oba ku geeti oba tugende ku mativi sinzira kutonaza omusabe ogw'okutambuza akatogo ku sho ngende ku sho ntambuza eberenge kuba nakatogo kenyini musabe eberenge maama fango nina gy'oli nze MC zamu wano nkugamba nti tuyambe naffe ate so tukoleyo kagundi akaffe ab'emitwalo 5 anti kakati omuntu asobola kera ku mata n'ateeka shoyo ku kakada ate n'osuubira nti tannaba kukola ki tuwa mpapa naye olugambo omugambo gutokomoka yagamba nga shoya ya raging ewedde ku Lwomukaaga kakati shoya kakadde agenda ku modola agenda kuyimba agenda kola the best of agenda kutulaga obulungi bwe yagamba best of full figure osegera agenda kola ki ekyo miliyoni oba ye ng'omuntu ekitundu full figure yakyuseemu ennaku zinasiba wali ewa Hamu nga akola gym ndoza ayagala kutulaga bwakyuse wakoze ennyama n'ennyuma embi alaka asaza olubuto kakati yagamba nti kyamuleetera ekizibu nze bwe ndowooza yagamba nti abantu yagamba nti olaba abantu bawagidde regi ne bajjula abayimbi bayimbye abagamba nti naye mpozi naye muyimbi wamma n'agamba nti abaana bawano agamba abaganda munnamu nawabawa tiketi ez'obwereere era muzikweka ne mutagendayo olaba abantu bagenze mu kivulu kyaki konsati yange
ekivulu kyange kyakakadde kati amaanyi yagajjewa amaanyi yagajje ku show ya Rage simanyi omundabirako yage yatuyimbira ki omukisa gw'embuzi oba obaga omukisa gw'embwa si gwe gw'embuzi Malagala gwisa mbuzi Malagala mukazi gwe fulu figa figa gye watugamba ngedda yakola kati yafuuka kidomola agenda kuyimirira tulaga ekidomola kye ku stage agenda kukola ki oli jajjaawo bwoba otunyonyola jajja wange ogenda kuyimira kusajja okukola ki jajja omulungi mama Fangoni fulu figa nanyini muzigo mb'osenga lwe mu bulungi ogenda kukola ki ku stage kitubuulire enyimba yeyimba nyimba ki ani yeyimba bero bia ni yeyimberu wamanya enyimba za jajjaawo fulu figa ogenda kukola ki omuzukulu yatamwa jajjaawo obusungu akakadde kano kekavuddeko obusungu bwonna mbuteke wange nebake kati nfa kyokukira jajjaawo abawagizi ate naawe sigenda baita kuba kati yagala bagagga bokka nze nga Trollers ayagala bagagga bokka kampitire fulu figa nze tonfunye okubayita obayita gwogenda akakadde kogenda kawaayo akadde okayina akadde okuba kayina naye agenda kugenda bwomu ajja kunzikiriza ŋŋenderwa okuba nti muyitidde ng'atunda ebiberenge munda eno nga tatijjukana era kyemmanyi ekikazi okibulamu ekivulu ekyo hamayinza okuba yakisasudde tugabe buli kimu oyagala kaweweewo alinga masiikiiri kana katabo kasuliko ne gutunula wansi alinga masiikiiri ng'amwebaza ki kukasoma nnyo ng'akasulise yagamba naliko nange nga nebuuza ekibuuzo eyo nga mbuuza zaamu lwaki akatawa ku kabeera kesulise oluse avuga mmotoka nga kali kuno kati waliwo omuntu omwana omu n'amubuuza naye akatabo lwaki kabeera n'agamba singa nkatereeza bulungi bw'onookiraba otya nti keetaagisa kutereeza otegeere kiki ekikalimu kwekaliza mu nsobi kye yaliko kyekaliza mu nsobi if okaza was what person kaakati nno abawagizi mwenna abaagala abawagira fulu figa Fangoni maaza tulinze bulinzi lunaku atuwulire ekivulu kya ddi taata kawo kyakakadde kokka tuyambe ezo zawaza miliyoni 10 agenda babe bakisinya bakirumira simanya baani taka bakwana ku mitwalo 5 at least for otugondezeemu naye nno kimulumye bya ddala saagala nze nanyize dda akadde kamu fulu figa otuse kakadde kamu nga niwanda bayimbe nabadde mulinzi atukoowoolo ogenda mu show ya jjajjaawe tetusobola ne baana ab'amaanyi abayimba yingirira akadde femuna tuba tugendera fetwaddeyo nga tugamba tujagenda mu ezaamu anaalulaba ate okutagenda ku show ya temutawaana show ya jjajja wange yakakadde nange njuge ono ali ategeka embaga nga yakuyingira na ssente ani yali akola ku WBS Straka baby yalagawa gyali gyali pipa expiring abantu bavuga ne baggwako no expiring nga wobeera ng'olinga mumbo gwa B saagala mpa magenda kakati kamabulire fulu figa ayinza okubanga Straka by the way yakola Straka TV eri online njirabeko genda ku simu yo otekemu Straka baby ajja kujera amanyi n'okubeerako ku TikTok ng'ali live online TV show yasaala mutono alebeka naye nga era akaddiye steve mutono tukulisaayo Fangon CEO Fangon Forest Southern Sudan ekintu kyabadde kyekyo yakikubye ndowooza naye agenda kwetereza ddi omusajja oyo mwakimuki empale tezikutuuka omanyi waliwo kye bayita fame agirina naye alina ekintu kyali mukola mu bamawulire yes is a good artist and blessed waliwo ekintu nze wano njagala nnyo Trollers respecting ekitonde ekikyala walaba ekintu kye yakola yakubira mu gundi wa Galaxy nze saakiraba wali tosobola kiraba lwaki naye nga yamupa kyoluyi era emisango gye giri by the way naye nze kye nandisabye Fangon cause I love him as a person kye nandimusabye sometimes oba obusungu bwe bano abantu bwe bayita abali short abali obwetumbiizi high tempered agezengako kukikuulinga wategedde muwala yakola ki kubanga nsobola okuba nga nakitegeera
naye Tronaz sayina right okukuba naddala in public yali ku show teyamukuba Palaso lwe yamukuba ye Palaso naye kakati ate y'okukakana ku mukyala kati olaba Zaamu Tronaz sayina maanyi gakuba. So it is not necessary. Sigamba nti oba siyagala gundi alien, sigamba nti oba siyagala MC. Alwane n'abasajja banne. No. Okulwana na kubi, that's injustice. That's injustice. That is injustice. Okulwana kubi. Mwagala ate nnyo. But fighting sisobola kukijagala. Tubuliddwayo atubuulira kizibu kyava ku ki. Anti kati omukulu tabaddeewo. Yakomyewo bukomi. Omukyala yagenda na reportinga omusango ku poliisi. Kati ndowooza ye gy'ajja okuvaayo annyonnyole ekyaliwo ekituufu. Naye nze sibuuza nti oba okulwana kwava ku ki oba ki naye kyenvumirira kwe kulwana kwe kudisrespecting omuntu. Ne Palaso bwe yakuba alien nakyogerako bubi. Kuba manyi nti si kirungi. Naye kyamuwa mawulire ekyamukolera ye kyamukolera. Naye kale it's not a good act tukkirize Zaamu. Kikola si kirungi ekyokulwana. Kati nze kyenna nsabye Fangoni King. Ate nkyagambye tusenga badde musajja munne. Naye ate oli mukyala. Kati bwe yamukola kati obusungu yakuba alien. Alien laga tasobola kudizaani naye asobola. Asobola okwatira oba ekikonde n'akikuba ku bbeere Zaamu n'ofa. Fe abakazi we yawiki. Tayagala ku bbeere maama wange. Actually okulwana just nze siyagala omuntu semwenaako buzibu. Ffenna wano nga bw'otulaba omulabi waffe tuli bafaani ba Fangoni CEO. Tuli bafaani b'abayimbi bonna. Tetulina gwe tulinako obuzibu. We are just neutral. Twagala ono twagala oli. We are not here tetuli wane eno nti leero tugenda kwogera ku akuya ngoma enyumye bwe tugenda naye. Oleka tunze ffenna tuli bafaani bammwe. Yes. Tuli bafaani bammwe. Tuliko gamba nti kikati olaba ekintu ekyo kati katugeze tetwamanya nsonga lwaki yakuba Evelyn MC. Naye Zaamu naawe osobola okubeera oba n'okola ekintu mu butali bugenderevu oyagala nnyo alien n'akuba kyoluyi. You can't remain with that love. Naye lumuddiza. Mwana akuba kitaawe kuolo. Kitage koyo lumupacca negatamba bamanyi. Naye nga kyetukusaba Fangoni. Sina Fangoni yekka abayimbi abalina omuze ogulwana stop it. It is not a good act. Naye nga nze nsaba ensonga eyo nga family kubanga eyo ensonga eri mu family kati. Fangoni ne Galaxy ensonga eyo mugigonjoole negenda wala wabula bwe kuba kwetonda manyi ekintu ky'okwetonda kyangu nnyo kimujjawo ebintu bingi ate oki ng'eva okwetondako nga kuva ku wansi w'omutima gwonna okakasa nti kituufu neetonda bwe kuba kwetonda ekintu ekyo ensonga eyo erime egenda wala kubanga kiyinza otuuka Kenzo yakuba kasukubi temana kwetonda kubanga kiyinza n'otuuka kuba kati nga kitemaatemamu nti bano be bawagira nange ng'omuwagizi wa Alien Skin okukuba mukyala munnange tekimpisa bulungi. Awo nno munnange wadde wavuddeyo bulungi twategedde kubanga zaabadde dollars sibe kiri oba gundi mwamuweeko dollars amugambe nnunayi biri nali akakolo sometimes it's not all about money. Tronaz, sometimes it's not all about money. Tuzala kuba tuwantoyalamula ati ngamba amulimu kali president yetonde oba kali kakola nga kagizeemu si kakola ali amwegwanyiza era amwegwanyiza zogomugambo sigulisa sagala era amwegwanyiza alabika kolekanga olw'obusungu obungi ebigambo bya ddota waayo bobi wakanyizeewa sagala abanye abasajja balina obuzi naye nga Alien Skin ne ttiimu yo mukulikireeyo ddala twalabye ku guddo ng'akiringa mu kiriri e South Sudan mukulikeeyo era ndowooza kye kyamukubiza omuwala oluli yalabye nga mwavu. Alien Skin yatugambye kati ennaku zino ayagala kulinaana bagagga takyayagala mwavu kumuza tonsemberera kyaliko afaananye mama Fangoni naye nga agambye nti kati essaawa zino takyayagala kusemberera baavu. Kubanga nze bwe ntunuulira kati twadde tuli awo ne tumulaba ne Lwakata legend muvuzi wa mmotoka twadde tuli awo ne tumulaba ng'ali n'ekirumira ne hamu
akyasobola kubeera ne Bayibuli egamba enzikiriza etaliiko bikolwa ebanfu. Oyagala kubeera mugagga ki ekikusembereza abaavu? Oba okitegeera? Ndowooza mulaba we kiva. Anti bw'otambula ne mulyambwa okola ki? Naawe olyambwa. Akyagala atambule n'abanaku akola ki? Akavulo kaba kakadde bakegenderemu. Gwe nga kakuyisizza bo. Akadde okamanyi. Bajja naye ng'abalungi nina abantu benjagala okusiima n'okukulisaayo. Abantu ba tiktokers. Ba tiktokers mwenna abantu ba tiktok. Thank you so much. Mu mbaga ya Fifi. Fibi mama Fibi. Mrs. Nzora. Ine bantu. Omwana yagira n'omusoga. Komaawo. Mpola kubanga tingeri gy'okyogeramu. Nzora. Mrs. Nzora. Olanga gamba kazola. Mwana omudaama. Fibi kulikayo owaayi. Omukolo gwa Fibi Shonaz gwabadde gw'amaanyi. Fibi yakoze nno omukolo gwe baali tebamusuubiramu. Era nsuubira mu ba tiktokers abaakavawo ne bakola omukolo. Naye yabadde ekinga yabadde ng'ali lubuto kituufu oba nedda? Tokubeera olubuto musango. Mukyala mufumbo yayanjula yakyaza. Wabeera olubuto musango. Waba lubuto n'alubeera. Ani amwambazizza? Tayogera ku nnyambala. Saka mmaleyo. Gawuni omwana yasambye gawuni. Yatumbiriza. Yamulabye mu benzi. Yagenda abanja. Tujja ku benzi. Tafuna ku benzi. Talona ku nsonga za kabuto. Omwana yakoze omukolo mukulu. Nokyali ku nsonga za lubuto. Todda ku benzi. Wayogerera Fibi. Mbagambye. Yakoze omukolo. Oyagala kukola mukolo. Wanye nnyo. Baasanyuse nnyo. Naye ani yamukoledde gawuni. Ani yamutungidde ekyambalo ekyo. Gawuni yanyumye nnyo. N'akabuto ne katumbiza. Natumbiza akabuto konna kala kati yalinga basekenda w'embuzi. Gawuni tekalabise. Kalabise nnyo mu changing dress. Kalabise. Kali kabuto. Kati wembuuliza. Ani yabadde? Ani yamutungidde? Yabagambye muzito. Owa muzito. Yabagambye muzito. Yewe ule. Mwagala akola atya. Nina yepindudde alinga buno omanyi buno otagamba ng'edda. Anyway, ebyo byonna bibeerawo naye nga To eneweza yalindako eneweza. Tukyamalayo eneweza ki? Anyway. Akabuto ka Fibi tuliko wakalabye otya akabuto. Omwana yatugambye ng'awa speech nti munaamusonyiwamu muzito. Mbadde nsubira gw'omukyalo badde olina okitegeera ennyo. Nina kukola bwentyo, nina kwambala nga bwe yabadde kubanga ndi muzito. Yambadde ekikoye kye ekirungi n'abeera muri Fibi akabuto ntakayiseemu nnyo n'anyumira omukolo. Ate nno gatako nno sinya CEO biki? Infotrust maama we. N'osooka n'otukunamira tuyaga n'ebyenda Mama we Kampala. Netukunamira tuyaga n'ebyenda. Kabulengana. Omukyala oyo Infotrust. Mukyala Jebbi. Yatadde muse. Wa C-section. Fibi ye ambassador we. Yamutundira amataka. Kati era azaamubeerawo. Tebalina kusaba mbuto. Kitegeeza kwambala bubi. No, yayambadde bulungi. Naye kati ono kyagamba oli mukazi wa C-section. Tasaasiba lubuto. Kyentegeeza. C-section buli gwe basala n'ekiso. Alina kuyayana bayanyi. Ate senteddemu bayika. Natulaga ennyuma ebigere ebigundi ebibi ebinyuma. Saagala. Kyagala kuŋŋamba mbu ye abadde tasobola kukyebera nagamba bunayi guno mukolo gwa mwana wange ngebwali mama wono newadde musanamu kabayika munda. Kabayika kabaddemu. Tekabaddemu. Duwakalabyo kyanga. Ate siyayisibye mu kagata. Gata gyezi zino siba abebiso. Ebintu by'abakyala. Neto naluyika mwenzo gamba ati alina olubuto. Ebintu by'abakyala osooka n'odda ebbali. Kati yayeka yenna. Oli mukyala Jebbi. Bw'aba ali lubuto. Tekikola musango kuba mukyala mufumbo. Tekikola musango. Naye akagoye ke yabadde ayambadde is prohibited ku mukolo gwa munne. Is prohibited ku mukolo gw'omwana watadde mu ssente. Saagala nakamwa. Yatuka mataka saluvaayo ng'otegeera. Tubuulire. Prohibited ke kategeeza ki? Tekikkirizibwa. Tekakkirizibwa wadde okwambala ku mukolo. Tekikkirizibwa. Saagala. It is prohibited. Abakyadiriko Shonaz Media mukola kyamaanyi nnyo. Kiri prohibited. Akatate bakalabye. Yabadde smart she was in a black dress. Yeebale nnyo naye ne gata gye ziri ez'abaana be baasala. Naye kati jankubuuza gye naati oyo omukyala nga w'ogambye
banabeera amalwaliro gana mugo omulembe bamusala kisooki kino oba gwe basaleka mu babasala akantu katini kati bakyasala bino ebyedde ebyekifala ebyedde ebyekyalo babasala bino luveno naye kati kantu katini we kati kitegeeza tosobola kuzimba katana kutowooti oba oli awo gwe basaleka oba muzito naye mu Kampala balongoosa gwe abantu gwaba muzito omuntu omukuba tonna bategeera nsonga ndategeera bwe nategeera ngera nzirayo kati kinalabe kyekyo buli nga tumwebaza kiyakoledde yakoze mwamulabye yagambye agenda kubawa yabadde alina okukikola ate gubadde ogenda obikola golooza buli muntu asobola okubeererawo bwati asobola kuba olw'ensonga oli gundi we ani abadde asobola nayevudde nembotoko bagenda nenkola nemuwa sente saaga naye tumusiimeko yebale nnyo ebadde nnyabo naye nyambala mbi musiimi mukyala Jebbi omukyala wa Jebbi omu bwati e Kampala wano Mimi Mama Empress omwana omu Empress ya thank you so much for the good heart for that pure soul webale kwagala Phoebe Bambi n'omwami we Mr. Nzora era nze I congratulate the Nzoras. Congratulations Phoebe, you made a beautiful bride. Walabise bulungi, wanyumye nnyo. By the way, abantu bambi bagala Phoebe. Ari Namatovu came as a surprise. Nga tewali amusasudde. Najja nayimbira abaana bakakubenye wali ku TV nga bawadde sente. Na gundi najja. Ari Namatovu okujja kuyimbira Phoebe ku mukolo jana. Na surprising. Yote nakusaba. No, Aronix. Owanja Lwala. Najja. Bambi bonna baze ku mukolo gw'omwana na buli muntu balina okujja baddeyo bambi mukulikire eyo nnyini omwana bali mu bbanga n'ayita ennyimba zaabwe nga teziriimu n'abayita ku bagundi wano kona Irene asooka embeebazeeko bambi beebalize ddala bambi mwebale nnyo mukulikire eyo nnyo nnyo nnyini ddala omwana oyo mukyala Jebbi yawadde abaami abafumba abo omwami n'omukyala Banzora ettaka Banzoras yabawadde ettaka lya Kyapa mu mannya gaabwe gombi era n'abakuutira mbu kyenkana ki era ndowooza 5 ku 10 naye yabakuutidde embu ejja kubamala Kyapa n'abakuutira n'abagamba Kyapa agenda kukibawera mu mannya gaabwe kitegeeze Kyapa kigenda soma amannya 2 tebalina kwawukana kuba tebajja kyuzaamu yabadde nga message okuva ew'omuzadde ebakuutira okubeera batya ababiri then omwami we n'agamba ogenda kubawa ente balunde banywa amata guess what ente nefa Kuluthumu Nabunnya gumisiriza Doctor yabagambye mu kkooti eyo yennyini gye babawadde oba bazimba flat ya myaliro munana wali kugamba kaleka muko omugenzi muzaata awo tusinga omutegerere bulungi mumanyirira omukyalo ono namwandu w'omugenzi Sheikh Muzaata era nga kati mukyala Akram Gumisiriza n'abagamba oba mu kkooti yabwe banaazimba emyaliro 6 buli bloka egendako osoma we yatuuka buli bloka agenda kugibawa n'abagamba bamukolere quotation bagimuwe oba bazimbye rumu 2 oba bazimbye rumu 3 oba bazimbye rumu 4 kikomera kyonna bloka za Kuluthumu. Thank you so much. Temunjagaza okuddamu okole embaga mukubizane mubeeranga mukuba kutta tunonyeko mukazi mukamuzamu Dr. Kuluthumu tukwebazizza nnyo nsaba Allah ow'ekitiibwa buli bloka gye baagala alina ogikola yasanyusa baana bato bano abaana bato bakoze bingi ebyabalema ebyalema abantu abakulu. Thank you so much Dr. Kuluthumu bannaffe bali bagamba batya kati Banamukadde Association benyiga biwundu naye omwana yabakubye ejjooka eyo beera jjooka yennyini naye nga bannange tuva ku bano abaana abakambu bazibu nina omwana we bayita MC mu mukambwe tayagala ebintu byonna bizibu bimuziwalira naye nga twebaza tubasanyukiddeko
kubanga ekkulu eryo terituukikako bannange Nnyo. omusajja omukazi ogenze otobye mu Buwarabu ositudde bakadde okoze eki omusajja oyo gwafumbiddwa alina okuteekamu n'efibi ekipiira naye nga beeyagala nnyo abantu bakyuka munnange jjana they won't change. People change mukole bade mubiyerage byonna ne bamukola bityamu okuba nga muri mubiyerage byonna saagala. Bade mbabule Nzora ayagala nnyo omukyala we. Ate abantu agumize. Mbutakola takola kinaye yabalazeeko yabagambye mulaba abakutte kamera. Ate n'abantu balina obujanja. Ne batakola ne wammwe. Yabagambye mulaba buli muntu akutte kamera musoma ndowooza ku bujake ky'obwema begantiye. Nabagamba ekyo kye kigundi kyange. He's a technician. He's a technician. Thank you so much Nzoras. And nsaba Mukama Katonda ng'asinzidde wano ku Tonazi Media abawa omukisa abaweza ddungi abawa essanyu abawa okwagala. May your pockets never lack in the mighty name of God. Nange sisobola kwerabira Banzoras mbagaliza obufumbo obulungi abalongo Katonda ababawe naye nga mwekuumire wamu nga bwe babagambye ekyapa kifuluma kya babiri mukuume nga muli babiri ekitiibwa kyammwe nga muli babiri kasita omwageeno namunadde eno tewaba kitiibwa naye nga Janet bw'agambye Phoebe is a living testimony. Yes, she passed through a lot. Yes, she's blessed, she's favored, she's hardworking. Naye nga abadde abamukuba mwenna alina mukuba kwasobola bagana benyige bannange benyige ebiwundu ekirabo mwawulidde ebigambo ebyakibaddeko Kusumu kye yaleese yagambye Nzora obanga tosulako masuka ga gilaasi ogenda kusula nga mulangira mukyala baaliga bikudde nenga baga gilaasi ogagaza kyo Phoebe mwenna mbagamba okuva neerere tena ogenda gamba kuba soka kya byonna tosobola kutegeera muntu ali eri bwe mwaine endowooza ye kati yogera birala entegeera zaffe zaawukana ya amala same tugenda ku kirala jana tuteekayo tugenda Phoebe balabe balinde bajja kujja naye bannange nange mwene nenga mbagaliza balongo data kumututuusaako Phoebe talina buzibu by the way on Phoebe njagala okwebaza n'omukyala Nankya Jomi owa Urban TV ono nga bambye ya connectinga Phoebe eyo ku yava ku Bukedde anti ali ku Urban the same era ya connectinga yo Phoebe n'asobola okuba nga afuna program Nankya Jomi nakuwanga emmere yange teyagisasula Kitako mugamba ki nti munnange mugenda mu Tonazi Media batulabeko tinaffe wa butogo ne Denati ne Tonazi tuli wano tuboogerako tukola ki Nankya Jomi nja kunoonya mukyalo ojja tuteekayo Nankya Jomi ali ku Urban TV naye ya connectinga Phoebe bambi n'afuna omulimu ku Bukedde TV era yali MC w'okwolwo okitegeera era noonya nnyo nja munoonya Nankya Jomi kyali kawaala banange buli omuntu yenna aba ayambye omuntu n'assaako ettoffaali n'ayongerako tukwebaza kyamaanyi kubanga munaaye embeera z'abantu mu biseera bino nzibuzibu ne oyo waba alina kyakoze tumwebaza era tumwagalira ddala okubeera nga nti oba olina kyokoze Phoebe ekyo mukikuume kubanga ababalinze okwogera bayitirivu tebajja kwogera batutteyo bali abaana bababuliabaana bulimu Katonda tukyemmanyi genda byokukola nga muza wakoze ne Rema twalabye gundi bannange babuuza shoyafefe busa etuuse naye sokoleke babuuza Fangoni Mother nti olowooza Nakivubo ono muyimbi kyasobola mujjuza era nali twakyogerako yasooka agamba CEO n'eddoboozi n'aligejjeza mukono CEO Alien Skin omulala Jose Chameleone omulala Big Size
awo natambula naye bulungi nga ndaba ali ku kituufu awo namugobera ne ŋŋamba awo naye bwe nalabyenga hamu ne kirumira nga bali ne alien skin nensirika nagoberera bulungi story eyo nagenza okukulaba ku nkomerero nga balanga nga lumu ogw'omukaaga kwe kuggulawo ekisaawe kya Ham Stadium bikulemye ng'obireka leero olaba abadde atuvumira batumanyira manyira era nga omuyimbi yani Alien Skin tulinda kulaba ekisaawe nga bwe kigenda kubooga ekyo kyakirinda ago mateeka gogenda bakawe bakola bekinadda bakiggulewo tugenda naffe tusaasaanire tugenda tukunkumuke kana kusiddako jana aha naye lwakuba tetwategedde ndowooza si kyakusasula bagagga saagala nsonga za kigagga obugagga bukujalira mu mbeera bwe butyo bannanga zokka kadde kalike bwe bakalowoozaako akuyingira naletera nga amazewo poloti tugendagana mu yafefe busi yameka osanca yameka yameka tuli kukiye tulina concert yameka mu bbeeyiyo bbeeyi yange mwetutambulira bbeeyiyo mwetambulira kwesuka concert tulina nyingi kansooke ya mukwano gwono ndowooza bamuyise Gabi Ntate kimanyira kyagambye oli atugamba tufaaki n'ensi nga tukiva nomuza yafaaki n'eggulu mune musiza mufaaki n'ensi nange namugamba mufaaki n'eggulu kwere mulwanirira mufaaki nalyo kati saano emaze n'atugamba mbu nkimanyi mugenda kutukamuka omugambo ekitegeeza naye agomanyi nti omugambo kati gwomugambo okusubira nti gujja mukwano weeyire gwe bekola ki nangamba muba nyambadde gato ya buutu gye nyambadde manya katonda gyakoze eki gyasiimye mu byagenda okambala yalwese birooto kagamba Gabi Ntate gye watuula ku TV nalaba nga tutegereko ddala bipusi ye wootulanga gweoyogera ogamba biri era tebitegeera nga walwese ddi nga tojogenda okambala leka mbooze ebyaddala weefuula saagala nefuulira ddala nefuula okkiriza nti omuntu asobola okuloota ekintu n'akifuna mu asobola okuloosa nate ekyo kisusse jena yageze n'agamba biri gyengenda okambala walaba nga takunyumidde katonda lyeyandaze akaviri ke nnaasiba bakata kusansizza ggwe omulabi my lord yabakoze gwe n'onyiigawo saagala ono gwolaba n'entante ntaate oba nakyoyagala era nze kyobulama ndimu kutunula nali mukuba bukubinza naye kaakati essaawa zino kyemwamubuuza byaddala shiwolofu yeefuula kati kakubuuza Spark TV jana ati ya bugembe kubanga bugembe afuse bugembe ku Spark kale kageze nakagamba olwo akapresenta akaluwebo kamanyi presenta banno Sanyambu anineze notanjokeza presenta muno yageze n'agamba asa n'endugga yageze ku malaalo owulira yatuuse ku malaalo jukira ye wa mizimu ye yalangirira musamize n'asooka n'agamba munyambe simanya ngenda kikola kivulu simanya yayise bajjajja n'amaanyi n'agamba nti waliwo promota omu yamubba ssente ze owulira tawulikawulika naye nga waawulikawulika ali awo oyo omwana n'ataka n'agamba nti sigenda mizimu TV bijjeko owulira ye pasita Bugemba n'awulira kyanga ayogedde ku mizimu ku TV oba sigala n'essimu sayo ng'eyitamu nabadde musi anti kati ekiriwo kiriwo ekiti asobola okuba nga mulokole ng'asabira wa pasita Bugembe ye nga ye pasita we kati n'alaba nga yensonga maybe lwaki yamwogeddeko ye pasita we ekivulu kyanca ekyani Gabi soko nyimbiremu from the moment awentegera saagala kutombonyabonya tayagala kigambo luzungu saagala luzungu ebintu byokuddawo mbw ate saasaana nedda mukwano naye ngabambi from the moment waji yamulonda tikati yamulonda yamuyita ku TV namuga agenda mu church nze siraba katonda wa Gabi oli katonda wa Gabi ajoga kamale eyo okimanyi nati katonda yagamba Gabi yagamba n'agamba nga ali ku interview n'agamba nze katonda yaŋŋamba todda kuyimirira ku TV genda mu church olina okukola ki sitamusituddeyo katagenda mutwala mu kivulu
Okay, naye nga olunaku olw'enkya ffenna bambi tubeerewo tugende tuwagire mwana muwala Gabi Gabriel Bridget Ntaate. Sheraton. Okay. Tugende Fefe Busi alina ekivulu okwosa enkya ennaku z'omwezi nga 18. Naye ekya Gabi kiriwo mmeka? Si 18 nakyo? No, kyankya. Tomorrow. Yes. Leero mmeka? 16. Ekya Fefe Busi kyakulwa 6. Right? So enkya okwosa enkya tugende tuwagire mwana muwala Gabi Ntaate, Gabriel Bridget Ntaate, then okwosa enkya tugende tuwagire omukodo. Olina olangirira omukyala gwagenda otulaga. Twamuvaako. Twamuvaako labya yagala. Tege n'atulimba bannange Bugembe yatama kutulimba. Sikyali ku Bugembe Yesu bw'alidde ali wasa. Nangirira omwaka gw'okuwasa. Naye nga ku lunaku olw'omukaaga tugende tuwagire omukodo wa Nop. Fefe Busi yo. Tata Sita. Mukodo miwani. Mukodo wanu Bianli. Mukyala wanu Bianli tokimanyi nti sister wa Fefe Busi? Kaloka Sita sister wa gundi. Mukyala wanu Bianli. Yes, sister wa Fefe Busi. Era Nubianli tiketi tebo yaguze dda. Bobby Wine yakonyemu da stamp netumulaba nga ajoga. So tugende omubanda gyali nnyo tugende tuwagire mwana mulenzi Fefe Busi yo. Twamulabye atambula dotu. Naye atambula nani? Mama Sita. Akola ki? Bakinedda. Kasajja katini olimera mitala waki? Okay. Wa mugga. Kalo Kasita gwenjogerako gwatambula naye agenda n'asaba abantu obuwagizi. Let's all turn up. Tugende tubawagire bannange. Wekiri tujja kugenda kyameka ekyo. Mu bbeeyi yo mwe tutambulidde. Tatule. Tujja kubeera wali Munyonyo Jahaz pia tujja kubeera we Munyonyo nga 18 olujja kuba lwa 6. Ate enkya tugende tuwagire Ntante waffe. From the moment awo Sheraton temwerabira. Ate leero ebirungi nayimba nkoledde ebirungi nate bitoba bikoze. Ate leero tujja kubeera wali ku chill out Kyengera Dash Kafeero naye ali mu kivulu ekya Dash Kafeero zene wotekawo ssente n'ongamba talina Luganda ku Paulo Kafeero mukwano bw'olimba. Dash Kafeero n'ayimbanga Paulo Kafeero. Nefaanana sigamba nti ayimbanga. Ali ku chill out leero. Naye gwe olitutwalako mu shooki. Omudabumeti. Leero waliwo show muli akalulu wano kidamu eri ku chill out Kyengera kiddamu ky'obuuza Mamutonas eri ku chill out kakana tujja ku mulamwa chill out Kyengera olwaleero omanyi tujja kukwata amatayi Kafeero lwe Katonda lwe yamuyita. So omwezi guno abawagizi ba Kafeero bonna tubakowoola kubeera kujjukira Kafeero nga 17 ekivulu ekyo kibeera wa Nkokonjeru mu kisaawe era kijja kubeera yenkya leero wano Kabakasiki bwe bava wano basibira Nkokonjeru byonna otutwala wa Nkokonjeru wano bwe tuva wano tujja kuba tubiraba. Bikira Maria yabigaana papa Arona mubiru oyo mulaba ennaku agenda kubeera wali eri ku Africana tulina omwana abaana no balina shows tulina abaana balina shows Karo Nanto ng'ajja ku Africana mu December eyo nja kubeerayo nnyo eyo nja kubeerayo nnyo nnyini ddala so tulina ogenda okuwagira tujja kukola show Arona nze nali nkugamba takyatingana ne Kibanda babeera bonna ogenda kubulaba ng'alaga ayatulagambo agenze wali kugundi kuhamu naye Kibanda Musoga gundi anaatuuka yamanyi kyali oba Kibanda Musoga muti lwaki yaliko amasanyalaze bw'aba tava Jjinja agajja mugundi simanyi mubire akozesa solo oba oli awo kuba twalaba naye mukulu munnaffe anayimba ani owa Kabuto Shimba alina olubuto Professor Bijjawa Janati Shimba alina olubuto Shimba alina olubuto
Bulewe. Bulewe bwe kibuze. Tugumiza ki? Kubale tugumiza. Kibuze. Emusiza. Kibali lubuto lwange. Sage. Noonya mawulire banna ensasi. Ali lubuto lwange. Ali lubuto ne buli omuntu anyirwa munoonya. Amawulire gamutaddeko amaaso. Gonna ku macha bamukedde bukeezi. Bano olugambo lufuusa tuva ku social media. Tuli ku Tonazi Media tukubanga tenge tugumiza wali wonna. Ali lubuto. Wonfuna kibali lubuto naye nanyini lubuto. Wakutaako surveillance camera ziri nazikwata. Ani yatusizaako bomu. Ani yagudde mu kibambulira kiri Janati gendo munoonyo mubuuzi. Asof gendo soko Janati soko tuwago gendo no bagutumudde ku lokoda. Mawulire nange mfunye amawulire n'abafuna kati emirundi egi. Yeah. Naye ndakumacha kedde kibi mukyala. Ate mawulire mu yeewuunya. Ali mu myaka egizaala. Lwaki abeewuunyisa nnyo si mukazi. Mbaga matino kibanda. Wamashiba maza aina amajiga daga cyalimo gasobola okugira omwana abashiba bagasirira bakirabeka yagateeka ndowooza kitegeera ani tusizaako bomuto ogenda gawulira akafaananyi bakajjeno wa video gyakola ana video gyakola ambadde oguteeteyo ogwayiro ogwo video ojagiraba eyo nja kusaba bw'oliraba omwana bw'oliraba MC ng'alina olubuto nga luzibuluyambadde ogujatayibwesanga lenzi ekintu nekitubeera nga tukiraba bulungi okigaziya ali lubuto beera ngaokimanyi naye amawulire gonna gamutaddeko amaaso buli wodda si mukazi kugamba banoonya temumalaako bantu senkulu Janati olaba waliwo omuntu gw'otaka kulaba ngaki waliwo omuntu gw'oyagala okulabako just like a man banange leave people to be naye nga abakyala nja kusigala nga nkyakyogerako munaaye mwenna mwebale nakusabira mukwano gwange ya recovery nze Chris Khan she's okay now panangatenza wange ali bulungi ani Aida Muggo yatereera Aida Muggo okugulu tekugenda kutereera Grace Khan ali bulungi bambi Grace Khan yanyimbira akayimba Janati nene musanga akayimba ndimu omutwalo gwe ndibalinamu oyina omutwalo waawo oyinamu ogumpe kati mukubire mukubire mmala mu kamera mukubire zamu amwe omutwalo mu kamera mukubire Grace Khan oyo omwana anyimbira luyimba ki ansogenda be manyi kimu yasinga obulungi abasigadde tombuulira gigogamba akisoko tuwa omutwalo kwata eyo aji yani agamba umalo oba byayogera tuli mumpewo oyo kamera bitemu obirekanga lwaki nedda manyi kimu yasinga obulungi akatale kazaamu wabale nnyo kiki sanyi wafunira ayakuwa mmeka mama katale kikoboke kabaka mwanga nze manyi nina akatale laba nnoono gwe nnamba ya simu nze nne abagoberezi mwe bibatabula saga tonna bisa nali ngendayo nakugamba ate gwe nze sirina ninati sibiriimu nzuno Janati sibiriimu tonaziteekawo engalo zo bwoti nze nfaanagana naawe nebakukyawo bosembe Janati sibiriimu sirina teekawo naawe sirina engalo mamitonazi teekawo engalo olaba wanfaanagana naawe teekawo nze nali manyi siwe bakukyawo bosembye oyo wange nembwe abantu nga muli bakambwe nze sirina batutuukawo tomukyala mumaka tagenda out sirina oba kitegedde nkyogere nga ntunudde wantunudde mu kamera wali sirina tolina ki I don't have sirina haji gwobadde ogambazza kannange sirina aya akyongedde nakigumiza sokoleke munje ebintu byammwe Zafar kyembuuza buzibu ki wakiri muyite mukwano tolina mukwano yegwe yegwe nezaamu wekiri obugalo nze simanyi kitonazi kyafa afa kinaffe bakumpendabalango yafa kinensi nze nakulabirawo wekiri nga muwenduzo bamumplantingamu abeere nga nfiirako bufiisi okitegeera nze
ebirungi biri maaso basajja bakulu temweralikirira nze ndi nabo Bakulu ki? oba butale bufiira ddala bujja kufiira oba butale agala don't kyogamba tomuleseyo ngoji era tutulemezaamu tulimukulako waya cyangwa tumutabukide nati oli maama yes oli maama yes oli maama yes okay oli maama ate wadde olowooza otya oli maama ajjudde olowooza ebbere lyakulukuta mirembe singo maazi kati maama bayonkalira maama abataliiko abataliiko ki abanno basinga omaazi abale bayinaayina nange nyiwe ndi wano agala bannange temumpita temunteeka mu bintu yegwa bikombooza katukofe nabyo kati nange akombooza bintu ki ani yakupulanti nzani teekawo empeta gwonyini laga abantu wali tufaanagana naawe onnemezaamu ofa ki nange twesibyeko atukuyoko kalango aji I don't have mu luzungu I need hope. my friends abasoga nzira Nitaga buyambi. I need hope. Basajja. Omulaba otunazi media nange nesaasira kyendiko sikitegeera naye nga bwebitwe bitambula munaye ate nakola oba kitegeera tonazi twemulamu tekiddanga mukabyaka kiba ekisemba bwegusooka tebwegusembere era mukupita mukyala aji ku media nze simanyi oba olina ne haji bo bale nnyo nga yagenda ddi emekka yabimanyi era anaye mutulemezaamu baba mugamba okugumiza alowooza kugumiza ffe mutusibyako ebikolimo nze tolina kyofa nange anko mabuga kugumiza ffe banaye ndowooza abalaba tunazi media mukimanyi kyemugeza ne mugeza bona wajja information yonna efuluma ku Tonazi media mulina gijjamu nze nazaamu oba kitegeera ebisigadde aye mu control room kabadde mujja kitegeera fete tulina babasajja muddawe muteeka mu aji kasazeemu aka aji ketuba tuteekerako ddala wali nja kuba togeza wadde okwenyenyenyenye Tonazi media kwe tuli mwebale nnyo mwebale ddala okubeera oyagala reporting account zo ndowooza ozikooye nali mmanyi oba kukyawa oba osembye tozanira ku kintu katale pulira enseko z'ekigagga ona kyotugamba okirina kyobuuza tuanalyzinga tusibe tugamutambuza obutogo ate noloza kyekinzika alaba nga kasuku ng'asirikirya n'atunula n'endowooza byakusaaga naye ng'oba oliawo olaba nga bikusobedde kumbe bintu biri serious naye nga wafuna stampu ya haji ogikube mu kyenyi kya zaali saagala nakugikuba muye nga gikuba mukyala ate gwe nkubemu ki sinza omumanyiko ki butangoza masama n'omugambo omukulu omumanyi nnyo tunula eno guno omugambo gukutudde yaa aje omumanyiko omanyi nnyo tansobola komaawo nze omumanyi aje omumanyiko ki wamusangawa onakugamba ddire aji saagala nga tuwunzika programu ojjagiwunzika kuba yeekulemeredde wunzika embu aji aje omumanyi sibula abantu programu ekulemeredde nga tuwunzika programu yaffe saagala akawunti azikoye kiddangamu tangamu okweriza sibula tugende producer wa programu eno njagala otuwenga script kwe tulina okutambulira kantune mu kamera ngikusabe tulina okubeera ne script kwe tulina okutambulira ng'omuntu singa ava ku script avunaanibwa kituufu jjana script omusajja yagiwandiise n'agituwa yiino by'oyogera obijjawa obusungu bungi tetugenda kukumira kaddanga muno tubigambe abalabi ba Tonazi media sijja kukowa kubeebaza wamma mwebale nnyo mikwano gye bambi okusubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga
mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. As I've told you, gwe teekamu erinnya lya Celeb ogwo oyagala mbeere nga nkukyaliza oba tubeere nga tukukyaliza, ajje wano eno tumukusoyesoyeze ebibuuzo kimu ku kimu abeere ng'abikuddiramu. Mukitegedde bulungi baswiti, naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala okutwagala wano ku Tronaz Media. Akatalekeka. Bakyala muyige okwefaako. Omukyala yenna yeefaako. Omukyala yenna yeekolako. Tekyetaagisa ssente, kitaagisa kuba mugagga, wabula kiva ku ggwe nga ggwe muntu. Wa abakulinaanidde endowooza nti omukyala oyo ali bulungi alina. Okitegeera. Ne bw'oba tolina. Tolaganga bunafu bwo mu maaso ga buli muntu. Onfunye. Ladies, we meant to be strong. Ladies, we do hide a lot. Abakyala tuyige okwefaako. Tuyige okwetetenkanya. Tuyige okukweka ebyo byonna bye tuyitamu. Tulage abantu abatwetoolodde nti tuli buki, tuli bulungi. Kubanga the young generation egumira ku ffe. That's my idea or my view kumwe abakyala abali eyo. Mbeera mu bakyala bangi n'omusanga ng'ekituufu. Mukyala muno naye nga ne w'obeera ggwe. Bambi abakyala tuyige okwefaako, obuyonjo kintu kikulu. Endabikayo kye kitiibwa kyo. Nsigadde na bulya Jannat. Luwero's finest Bombos product nga bulijjo. I love you so much. Okay. Kireza kozi kyandi mu matama. Oyina akatalekeka? Bannange. Simenda kumenya kuba nkikozenzita. Kulaba. Bannange ze MC Zamzam. Nansana wali ku Tronaz Media wonna. Nsooka kwebazaako abantu bonna batulaba. Nebazaako abantu b'Nansana mwenna, ab'emiriraano mwenna. Katooke, Kabulengwa, Nampunga Egobero, ab'omu Kampala eno mwenna. Buli amanyi ali ku Tronaz Media tukweyanza nnyo, tukweyanzeege. Bannange eno ku Tronaz Media tukola ebintu bingi nnyo. Tulina Tronaz Media Match Store wano Nansana, ayagala enfaisa gy'omulembe jangu wano ku maaso ga Ivory, opposite Ivory. Wali Tronaz Match Store, Zamu's Restaurant eri awo opposite Nansana Amy. Tuyina Jannat Cosmetics eri Uganda ayagala okwebyula ngera bakugambye nti bakyala mwefeeko. Jannat Cosmetics ebintu birungi nnyo akola gino mirimu twambaza abantu. Nobeera nga nze nga ndi mulaavu gwagwalete kati sirimu kati mulinda kenca ojja kulategeera nti ndi mukwano. Nakitegere kyawala sibyogeddeko. Biveeko tutambuza emmere eba ku nnyumba. Akatalekeka. Bannange bakyalamu abali eyo mwenna buli alaba MC Zamzam. Si buli kimu nti banne twagala kiwulira ekifeewuwo. Oba tutegeera? Si buli kimu tunyumizaawo. Kaza abanekka bada. N'emmera akabuuzo kabamu tuli bako omukwano. Ngamba twagivuddeko naye ng'oyo sasa tuvaano nga tunaaza kusitresi nze mbasagala kumanya. Tetunyumiza nga mbozi zamunaka goba ne zeesigalize gende wassengawo yakutala wa musajja bayamukufunira omunnyonnyole obuvo n'obudde bw'amaka go tomuddamu nonsense mutuwa mu bantu. MC Zamwani Nansana senior driver mutambuza obutogo shiwolofu nefuula. Jannat. Yes. Jannat Cosmetics nga toyagala jjogera. Jannat Cosmetics njogerako nnyo Jessica likabadde katalekeka. Jannat Cosmetics nsangibwa Nansana Ganda ni ya Jembe stage. Nze nno ndi mukyala mukugu mu kutabula ebizigo oba kulongoosa n'okuyoyota ensusu z'abantu bonna. Mwami mwana mukyala bonna. Oyagala kweruka kyagala kweruka. Oyagala kubeera ku nakyo nganze ojje naye n'ova ng'ofunye ka perfect skin. Tubeera ne wigs, tubeera n'ebyokwambala, tubeera ne jewelry. Embalabe ono ebizibu bya bimanyi. Sagala kuswaliza sagala kuswaliza mukabala naye nga tudiringa mu cosmetics tutabula ekizigo. Personally nakola cosmetology so ntegeera oba ndi mukugu mu nsusu z'abantu. Nina boutique nyambaza abantu ate nga tukola ne deliveries. Obugoye nga buno bannange musale ku myaka. Don't look your age mikwano. Musale ku myaka. Banfunira ku namba ya simu 0758 115985. Obugoye nga buno jangu obwambale ne batuuse kubayita banaku nyambala mwe bayisa banaku. Enamba eri 0758 115985 oba 0758 11 59 85. Nsanga bw'oba tondabe ku Tronaz Media nsanga ku ABS Television olunaku lwa Lwamukaaga nkola program Fuse eyo yennyini gye nkutaliza abaserebugo ne mbakusoyasoyeza ebibuuzo tosaanye kugisubwa bukera bukezi ku makya ogituning. Okay. Tweyanzege. Okay. Mwenna abaami.
mbagamba oba owulira nga maama akusobezza ate tokisussa amuzaala oba mulekera okugamba bana babi si mamawo tetonkuza kutuka kwenyo myaka she is not your mother. She is not your mother. Mulekera enkola yetikadde era kini Patronize Nate otubulyango gabozi ekyenkya mumama madamu bwaba kunyizizza analyst ko atisa ofunza madamu bwaba kunyizizza ate madamu amusomesa ate temukisusa madamu ali ku ssomero Eliana unisex salon yekikola ani Eliana unisex salon atereze sangibwa najjera yekikola mulekeko ku buviri obukulukulu bana kale bakyala bammwe damba oli musajja mufumbo nga gwo tuli bubi musajja gwo mufumbo gamba nti mukyala wange tajiteke ku display oli musajja mufumbo afa katabukire okitegeera tera ku display wotu empeta gikwate nnyo Mr. Kabode ondaba musajja tanoonya manamana abale abe era kati experience gyalina agenda tunyonyola ku yeewuwe genda maaso naye baana mmwe muliko ki tewali Omulabo Patronize Media tukwebaza okubanga osubscribinga okola kyamaanyi nnyo naawe atanaba kusubscribinga oluddewo gwewe naaya subscribinga dda sharingira banno saasaanya obutakoma basobole kubanga nabo bafuna ekyo naawe kyofuna naye nga bulijjo mbeera n'abantu bano abakyala bano bamaama bano Mother's Day ye weekend Mother's Day week mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga bannaaye mutuzaala mutulabirira tetwandibaddewo enensi muli bamaama yonna si Uganda yokka ensi yonna muli bamaama nina nekyenjagala okuyisaawo kitegerekeka mu nsi yonna naye eri mukyala wo nekyenjagala okuyisaawo bannange kansinzire wano ku Patronize Media eri abo bonna abeetaaga okuzanya filimu omukisa weeguli aba best of the best film makers association yes nga tutuula oba nga tusangibwa ku Salama Road awo ku kisa kya Mukama niya kisa kya Mukama supermarket ku Zenji Studios omukisa guguno weeguli oyo yenna ali eyo nga yandyetaaze okuzanya ku filimu kuba ku namba y'essimu eno 0758 11 599 oba 0758 115985 omukisa weeguli waliwo seri egenda okubanga etandika ku Pearl Magic mujje tuzanye mujje mutumbule ebitone byammwe temubituulira no come and join us omukisa gwazze omukisa weeguli twetaagayo ba actors ne ba actresses batinitini so mujje tuzanye seri tukikube wali ku Pearl Magic Patronize gemanya bagamba nti kukoza sense obi all eyes on you atakumira mpeera abatukumire